Minisita wa Kampala James Kabanda akasizanga bwe baweereddwa ssente z'abeera enguudo abeekalakaasa okuva ku Lwokubiri nga bawakanya eky'obutasasulwa musaala gwabwe era ng'ebbanga lyetoolodde. Okusinza ku Minisita Kabanda bafunye obuwumbi 13 n'obukadde 609 nga zino za kusasula buli ayeera enguudo abadde abanja era nga baakutandika okusasula olunaku olw'enkya. Batuwadde bilioni 13 miliyoni 69 tutandise okuloadinga ssente zo ku mitimbagano okulaba nga zigenda ku accounts z'abantu 13 buli muntu ajja kuba nga afunye ssente ze naye nga tugamba ennaku z'omwezi nga 3 buli muntu ajja kuba nga akiryalingiddwa paka ku zero. Ono agamba bakusasula abakozi 1400 era alambuludde lwaki baluddewo okusasula abantu bano. Naye nga tunaffe tubadde tuganye okubawa ssente kubanga finance batina bakutuwa ssente. Bino Kabanda abibuulidde bannamawulire basinkanye ku ofiisi mu Kampala era kinoganyiza nti oluvannyuma lw'okusasula abantu bano bakuddamu okwewandiika butonga buli omu alagiddwa okubeera n'ekimwogerako. Twakiise head count tugenda kubala muntu omu ku omu okulaba nti tubala parties zombi tugenda kubala 7 Hills tugenda kubala ne Sako bombi tubabale ekifo ekiraba kitegekeddwa tusobole okulaba ani era buli muntu yenna n'abalibwa ajja kubanga alina okuba n'endagamuntu ye. Agamba nti kino kyakubayamba okumanya omuwendo gwabwe omutuufu kubanga baakoma okubawandiisa mu mwaka gwa 2012. Amyuka akulira ekitongole kya KCC David Luyimbaazi awadde amagezi ababanja ssente za NSSF n'eza Sako ku ngeri y'okuzifunamu era nti bwe kiba kituufu zibaatemebwako zirina okubaddizibwa. Balaga obukakafu nti baatoolebwako ssente ezo ezaali za NSSF. Nembalagira bagende wa Director wa Treasury abayambe bwe ziba nga kituufu ssente zaatoolebwako zijja kubaddizibwa. Because tulina buyinza kutoola ku bantu ssente za NSSF ne Treasury meeting mu NSSF. Era kati badde no proof eri waabwe balina okulaga obukakafu nti ssente zaatoolebwako kesi n'esigaza then tutandika okuzirondoola okulaba nga zibaddizibwa. Bino ebijjidde ng'eggulo Minisita Minsa yabasinkanye n'abagumya nga bwagenda okwogera ne bekikwatako. Nga mpandikira directors bonna ti by Friday njagala abe nga bambulidde kyekiddako ku ssente zino. Kyokka bano baalemesezza amyuka akulira KCC Engineer Luyimbaazi okwogera era yavuddewo wakati mu kumwogerera ebisongovu. Shamshat Nalujja yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.